abantu abasinga obungi abafiiridde mu domestic violence obutakwatagana bwabwe n'obutakkaanya bubadde bumanyiddwa abantu abawerako naye ng'abantu abawerako bonna wadde bawuliriza ensonga tebawabula bulungi balabira ddala watu oli okufa nze ate ndaba kuwaliriza bawaliriza buwaliriza waliwo kyowaliriza ng'olaba nti akabulamu katono n'ennaku zino olw'okubanga olubirizi lukyamu olw'okubanga oluusi olubirizi lwennyini awo si we lwava oba oli alina okufikisingawo olubirizi nga lwateekamu si lweddo bawaliriza ekintu ekitajja kusoboka ne bw'olitambulira emyaka 50 engatto ya kkono tegenda kunyumira mu ddyo n'okutambula kuzibuwala tekiba kyangu naye nga basobola okuga nedda lwokuba nti wakagifuna naye bw'onootambula okumala ebbanga ojja kulaba ng'oteredde tekisoboka kakati ffe abasuubuzi nze ebintu bye nasuubulira ebbanga eddene era bye manyi n'okukolako bwe baba bakoze awo mbayambako ngatto yes engatto nzimanyiiko era bwe nagendanga ne bankolerako bye bankoledde obuwempe nze nabweterangamu amaaso nze naganyigangamu batugamba nti waliwo abatuguze engatto ez'ebigere ebimu baziyita congo kati congo teriterera kyekintu te mu mboozi y'engatto congo eba congo engatto nga za kigere kono ne kono oba ddyo ne ddyo ne bwe buli baddi tekagenda kuvaamu tekagenda kuvaamu katulina okukkiriza nti ensi eri mu varayate bw'eba eri mu varayate okulondamu omuntu wo si kyangu bw'oba olonze nga si yeye weesalirewo waleme kubawo babawaliriza okutuuka lw'ova mu bulamu bw'ensi eno ng'emyaka gyo teginnaba waliwo omusango oguli mu kooti banaatusonyiwa ogwogerako gwa Mole Katanga family ya Katanga it's one yejimu ku misango ejiri high profile ate jirudde kati okuva lwe gwatandika ne kati gukyagenda mu maaso ogwansenga gwaggwa ndowooza omukyala yatwalibwa mu kkomera abaana ne babonaabona naye kati bw'owuliriza n'ogoberera olaba nti ekizibu kibeerawo nekisirikirwa then nekimala nekivaamu ekirala nga of course kati abantu batandika okugamba nti ekintu ekyo wandibadde okivaamu ng'omaze okukola omulambo lwaki teyavaayo buli gw'osanga buza lwaki teyabireka lwaki teyakitta lwaki teyakola ki naye nga waaliwo room naye nga bawaliriza nga bw'ogambye buli agamba waliriza sindikirizaako tewali maka gatali mu bizibu maka gonna galimu ebizibu naye kifaanagana nga bw'oga nti amaka abalwadde bonna balwadde naye owa ssenyiga si ye wa kansa abatulaba tebalowooza nti tugamba abantu nti tebagumiikiriziganya naye waliwo olabanga waliwo obulabe nga kituuse ku bulabe bwenye kati naye obulabe obukyasinga okubeera obwakabi kwagala bintu awo kati nga lipooti bwevaayo ng'ega nti omwami oli eyasse omuddusi waffe ssente zamutabula okwagala ebintu bayibuli ekyogerako kyekikolo kyebibi ate ebibi byonna byenkana okwagala ebintu kati bw'olabanga obuzibu bwe mulina bulimu matiriyo duka bajja kutta nga sitaani abalimbye nti bwe bakutta bifuuka byabwe. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.